So wobuza expectations olunaku olwaleero nsuubira amaanyi gano alien skin tugenda kagezesa lunaku lwaleero ennyo nga bwe bagamba nti abadde alina amasannyalaze gaaliikirizaako banne. So this is the real time ogatestinga kubanga akyambadde Fangon Forest ng'ovudde ku muganda waffe ani oliyanga mulo twadde naye yamulangirako naye teyali takyambadde nnyo ng'ate kino. So we tugenda okutestingira alien skin amaanyi ge amatuufu agaddala in terms of okubanga agaazika. Asolo beera king maker. We twagala okulaba olwaleero anabeera king maker kubanga akitandise. Ate nakoze bulungi kubanga nze ati nze njagala page yange ya TikTok era bafollower bazze. Ate nninza okubeera mu lutalo lw'Instagram ndi musiru. Pressure eri ku TikTok w'amaanyi. Nneetaaga kati TikTok. Yalowooza yakubba 10 mubba. Ebbanga lyemaze nga ngoberera alien skin si muntu azannya obubadi okuva we yajja era abapromota bangi bayiza we basanze obuzibu naye si bano bokka era abamu basooka kuluza nti byamuzanyi asaaga manyi ye bw'atyo bw'ayogera Dubai. It's the same thing. Yagamba kumacha naga we mutatereza bukwakulizo bwange sijja kujje nyesoka nestuka yoko ingajali mu Fangon Forest. Atenga no mu Uganda ennyonyi ekyawereddwa ekitiibwa abantu ku nnyonyi bayiika window sigalawo wali. Kanisa ne atusatisamba yagala kwetta. Greskani wette. Nesiraba okyamaanyi kyagatta ku industry ya Uganda muno wanaafa tugendaga ne radio nga radio we yafa bane etwalumwa bino nzabyogedde nti Greskani wabeera afudde industry ya at least ejja kubeera tetusalwa sinanze tewali kyensalwa kiri awo waliwo abaana betusalwa nga bafudde kati kamiliyoni singa kiri nkyali mukama namuwummuza tujja kukaaba nnyo tujja kumoninga kati Greskani waba afudde mu wiki ya Greskani tukube ennyimba kinga tukubeza radio. Teri muzadde ali mu nomo seseze okuva omwana we yazaalibwa omwana wa Greskani yennyini ali mawulire. Kati fulaba tuli bantu bakulu. Anaatya n'okwogera. Ffe tuli bantu bakulu ntambi. Ne waliwo otukako amawulire n'ogakoowa. N'ogenda for vacation n'owummulako. What about a kid? Kyokka bye bamwogerako taata we ye Kididi, taata we ye Prince Oma, ono Prince Oma yasooka mwegaana omwana oyo bijja mu Bishop Oli nkwaniriza na Josinziro okubanga ate otulaba it is a Friday tuba tuyingire mu edition endala ya pano ate okusobola okubanga tukutuusaako nga bwe badde mu week. Apana ni suppose kubeera ku Lwakutaano awevu lumungi eta ku Lwomukaaga olw'okudireyingamu okurecordinga n'efaanaganako bwe bityo. Bare niwe mbaaniriza tuli pad by banafa ba Alumutawa Enterprises abo nno batunda ttaka ku bukadde 10 wefuna protein ekyapa wandibadde obanoonyaako okusobola okubeera nga ate owona obupangisa oba nawe wali ku kyeyo ekyo ekisobola kireme kubanga kikusala okifunemu. Alumutawa Enterprises bakube ku namba yaabwe y'essimu ebisinga ojja kubanga obitegeera. Alhira Holdings Uganda Limited basimira biodigester tanks bakusimira toy ez'omulembe guno. Ekintu kya biodigester tozinywamu. Septic tank ojja giteekamu ssente nnyingi ate omala oginywemu. Kakati ku biodigester tank kikuyambako nti toginywamu teekamu test kirungo ekikuba obucaafu ne bufuuka amazzi ne gavaayo mu tanka ne gakka mu sockpit ng'amazzi ate process esigala etambula bwetyo. So banoonyeeko ojja kuba tegeera ebisingawo. Rosemary Beddings ogenda basanga Kasubi otuuka ku bitaala ddako mu maaso katono nnyo ng'agenda Nankulabi ojja kubasanga ku mukono ogwa kkono. Batunda bya mu kisenge okuva ku brangiti masuuka bed cover byonna nga wandagala ekisenge kirabike banafu ba Rosemary Beddings babirina so gendayo nabo berenga ate obeefunira. Ate nga tuvuddewo online business yenteekateeka eriwo okusobola okubanga bakusobozesa okubeera nga ate okola ofunayo akalimu k'osobola okukola nga okusobola okubanga ofuna side income. Naddala mu abali mu Bulaaya abali mu Amerika awo nga okola nnyo tofuna na budde buwummulamu bakutegeeza nti nno osobolera ddala okufunayo akawummula naye ate nga mukadde mwawummulidde ate obadde okola n'ofuna omudde okwatendinga ku bintu byo ku baana bo ku famire ze waleka mu Africa muleme kubeera kwawukana nnyo olw'okubanga wagenda kunoonya ssente. Kakati kyogenda okukola gwetaaga okubanga ofunayo ka gigi genda ku www.jemaimamrembe.com oba ogende ku Facebook onoonye Jamid Mentor oba okobere ku namba ya WhatsApp ya +44 okusobola okubanga tomanya ebisingawo. Brand shoppers ogenda basanga kabalagala nga ku Tripati Mazima Mall batunda bintu by'abaana okuva ku nnaku mpaka ku myaka 12
balina ebyokuzanyisa by'abaana engato z'abaana n'ebirala bingi nnyo gendayo bere nga ate onoonya banafu aba brand shoppers ate then tumalize banafu aba brain parents day and boarding primary school basangibwa Bukalango twala omwana omuwandiise oyagala okumusomesa omwaka ogujja so mutwala kati ayagala omutwala mu third term osobola kubanga omutwala kati embeera neebeera ng'etambula nina Frank Ntambi side wano omukube then nina ne Mirundi Junior wano ate okusobola okubeera nga tutukubaganya ensonga zino tusobola okuba nga tuzituusa gye ziraga Ntambi ogamba otya sikyalina kye ŋŋamba sindaba ndabe sajja yakuba yankuba ate munnaye tugambe kyabamaanyi gaabwe musajja wa lugono yakakasa bye twali twogera mukoddomi wejje Kasibi yali agamba nti awuttula mukyala we mu kayimba muko kati ate omuntu oba toyagala kuteekako ekyo nti okuba ate dinojja n'okubira ddala ate munnamawulire kikakasiza ddala munnange naye obaggwa okugenda mu bulamu bw'omuntu n'ogenda into personal life oba webye problem osanga yandibadde kuba Gravity yali akubye kumuwa amawulire takubanga kuwa amawulire yakaaba bukaabi yakuba DJ yamwewakanya embona oyo Photoshop kati omuntu we yabakalira okukuba ka video fena kitwalaba I understand anti ayinza okukkiriza mbu yankubanga ne ka video akeeganye nze nga sina ka video saawa zino kujjako CCTV camera radio Simba gye wadde police olunaku lwa leero ezibadde leero era isaawa yonna ate kati eba tusiya public consumption eba y'amateeka yes eba mu mateeka wali tugiraga mulamuzi polisi yasagala bitwala wala paka eyo asinze nenze nange nina abankozesa nina bakama bange abatayagala reputation yange kubeera nga egiragira bwetu nze sinze yeetwala mukama wange sinze nina bakama bange abalala nze sina maanyi wadde by the way era nga weyayogedde gyo kwanika ati munne wani after 5 nagamba oyo sobola omusiba oyo talina adde ebibiri sina adde ebibiri by the way sirina wadde naye ate nina abalina ekyenjawulo mu ekyo kuba nalowooza tusobola bisolovinga nga abantu era olunaku lwajjo nayogeddeko ne yani wa Humble Management solo yamuguze kuba nalabye nga tekimukolera nga eyaguzi yataddemu ssente kuba mukwano gwange solo namugamba solo ebintu bintu andi byesonyiye nangamba okay tusizinge fire nze kusaidi yange nenkola ne press release nensizinga fire nabadde ndi awo akawungezi ku NBS omukulu nga atakomyewo naye tanasizinga fire ekyanyambye nti lawyer wange council nalukola luyimbaza ali awo wansi ku gundi ku kizimbe kya Masengere naye yabadde alaba ate nga yabadde alina okugenda oku withdrawing omusango ne council mulala Sekamate Hamza so baita bana kugujjayo era olwaleero IO agukolako nabeera nga agenze ku radio Simba okufuna statements kubaaliwo n'okubeera nga retrieving CCTV footage yaliwo kati CCTV eyo footage oyo agenda okusalawo Ntambi yakubwa Ntambi teyakubwa era ebyo bijja labibwa nga tugenze maaso eri. Thank you Junior. Mu bigambo bya Gravity nga byonna tubitadde wa side agamba byonna byogere neva ku mukyala wange olowooza nammwe banalist at times temugenda ko temusukka tetuganye omuntu ayinza okuba alina pasting alina baakubyeko naye asigaza eddembe lyenga yo omuntu okubaako wootayingira ekisooka nvumirira ebikolwa by'obumenyi bw'amateeka ebya violence ebyo byo tubivumirira teri muntu mu ggwanga lino alina buyinza bujja n'okuba omuntu kooti weeziri era zaateekebwawo ye president yagaana nakutukanga bukanzi kitegeera nze ekisinza okunnuma mu byonna Frank Ntambi byayogedde kwegamba mbu nasiizinze fire kooti yeesiizingisa fire sigwe ng'omuntu aba atukisizzwako kati mwagenze mu negotiation kiraga kifaananyi ki enkyo omuntu bw'anaakulumba people don't take you serious leero olumbiddwa okubiddwa ate ogamba nagenze mu negotiation ffenna tekituyamba kakati enkya bw'onaafuna ekisingawo who will support you kuba ffe nga bannamawulire newatandibadde mawulire ffe nga abantu eddembe ly'obuntu tubutwala nti kintu kikulu ekitabeera negotiatable mu buti kwa ekifaananyi ba Gravity kye baagala okukola kijja kuwa ebbeetu omanyi ffe mu psychology tulinayo kye bayita the theory of reinforcement people contemplate people copy
amasasi we gavuga eggwanga lyonna beekuba amasasi kubanga omuntu agati olaba kisobose ku Frank Ntambi olaba bamukuba oyo agenda buli TV osegera kati kijja kuwa ebbeetu nti abantu bagenda kutuula eri osanga omuyimbi ng'akutte muyimbi munnamukubi osange munnamawulire ng'akutte munnamawulire kwaka kati is the order of the day okitegeera so kino sikikiririzaamu era mbadde manyi nti muganda wange Frank Ntambi agenda kukozesa gravity ng'ekyokulabirako eri abanaddamu n'okukigezaako kubanga kakati bwe baba bakwogeddeko you can't be the victim the judge at the same time in your own case gwakoseddwa gwagabye omusango a person cannot be punished twice kyovulanga emisango gyonna ebakuleeta mu kooti sayimo abapoliisi bwe baba baagala okukutaasa omusango mu kooti bakuba gundi otusumbuwa what's the problem you already tortured segera kakati omulamuzi teri ngeri gyakuwa kibonerezo ate ng'olwedde bakuwaddedde ekibonerezo so abantu bonna b'osanga nga batokyalingiddwa actually baba bayamba era omulamuzi agoba mugobe ate how can you be punished 2 times kati nga awo nja tukiveeko naye njagaludde wali wentandikidde mmwe nammwe ba Frank Ntambi bajjuna temusukka waliwo omanyiti amazima amateeka mu ggwanga mwegali naye waliwo n'ekiruma nga tukiyinza obutakuwaliriza kugenda mu mateeka nogakiro kankyemalire ati akati ku ntegeerayo tususseewa gwe atamanyi mateeka lwaki oyingira mu bulamu bwe lwaki ogenda mu kyalo nga talina mawulire okwogera ebituufu kati naawe kye tuliko truth and privacy gwe kiki kyoyita mukyalawo kiki kyoyita famire yo mu definition ya famire mateeka egambe omukyala batavangayo kwekubira ndulu nti bankuba ati kakati ebyo byabalamuzi era omulamuzi ayinza okugaa that was a fair comment bwekati sayimo tewanyumye lyali lyetteeka lyetwalwanisa eryawonalebo nsereko defamation. Are you defamable before well-thinking members of society? Awo wennyini we nabadde njagala okubuuliza. Oyagambidde mbu ayagala kuntwala mu kooti agenda kunsiba na mu defamings. You cannot be tosobola gamba muno bakudefamings nga gwe muntu bagenda kujeyo obutambi ng'oli mu kuvuma kapakati. Olinga kino mukazi wa Bebe Kulu Zwena olinga kino DJ omukubye ovume GNL zamambo bamuwasa waliyo nga bamuwa bingi nnyo nti in the right thinking members of the society already we degrading adda. Wekolako character assassination. Osegera. Kakati diliyeteka honorable seko lyalita dili alipima busungu. Ebya well-thinking members of society ono byavuga tebya bitunulira nti sayimo ne wemba kugambya ekituufu. Kastonyiga kati mukoti tunapima tuti obusungu lanyiga kodo tewayambala. Waliwo omusango gwa red paper. Abanene gwe red paper nga bajigala. Mbu annoyance banyiga kakati twategeera tutya nti red paper storage yakwante inaba nene babogera no boga ntikolo oba tebalya kakati n'olwekyo tudde ku mateeka the principles of law singa buli omuntu muleka naawe entegeera ye n'endowooza ye ku kiki ekituufu n'ekikyamu nayiseewo gwobadde oyagala nkomewa ati wa gwe kiki kyoyita okugwanira njogerako byonna toyingira mu family toyogera ku mukyala wange. That is now your definition. Secondly, these musicians should also understand you can't be a private a public commodity and then you become private overnight. You can't be a public commodity and become private. Benyini bebaleeta family zaabwe abo ne bazitutera mu mawulire benyini nosanga abayimbi aze they talk even when it's not needed about themselves. That's how low they are. Kakati fwe tutula wano mu katinga we tutudde sayimo and we start analyzing. These analyses that tukola are not for them. They are for the next generation and this generation. What do we learn? Omuntu osula sayimo omuntu alina eddembe ly'okweyambula nera tukwata ne tukuteekako you have become a social nuisance naye nga ddembe lyo so your rights you don't have absolute rights toyina ddembe lyankomeredde kati
ekyo njala tukikomyawo engeri ekiri nti nno ku pano tuliko mu kumulina ebyo webiri awo katubirinde tujja bo to update next week. Anyway, olunaku olwaleero zirina ku mwezi omwezi ziri 4 tuli mu August twatandise omwezi omupya welcome to the new month. Era nga concert esookedde ddala mu mwezi guno jo abantu bawagidde ono mwana yani Namulondo mwebali nnyo mwebali ddala. So olunaku olwaleero tulina the return of Clever J. Era nga wano kyenjagala okuva mu mmwe ze expectations zammwe okufa ku bikobadde bikolebwa paka kati wano we tuli Frank Ntambi tandikiddewo. Nze kyembadde simanyiiko mu music industry ya Uganda nti omuntu kasobera nga oseeredde nti abantu basobola okukuwa second. Oyagala okwongera ku byenfunayo tukuleetedde online business munna Uganda naawe awangalira mu nsezi enjawulo omukisa guguno okwekolera ku ssente ng'okolera wooli nga kiweetaga essimu yo oba kompyuta nga birina internet otandika okuyingiza ensimbe. Tuzze okuyamba gwe ayagala side income ayagala okukolera ewaka akooye okukozesebwa naawe atalina mulimu. Tulina abagenda okuyambako okuyisa mitendera gyonna naawe otandikewo online business yo weenogere ku ssente. Tufune ku website yaffe eya www.jamimamirembe.com tukubire oba tufune ku WhatsApp eya +44 794 900M033. Ku Facebook tuli mu linnya erya Jami Dimenta. Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate zonna. Oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako. Tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo. Abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nassana Municipality, Wakiso District. Essimu 0753 3M9 4 oba 0705 4M7 993. Tufuna ku WhatsApp +973 362 388 59. Eno nene leero lwansonga nti nno era n'ekifo kya bbaala na restaurant so kiba kitegeeza abantu baba bangi nnyo okwawukana ne kuyawaka. Yes, kyobula bw'oli akuma tumugamba nti nno oyagala yaki alina kugamba njagala ya waka njagala ya bbaala yange oba njagala ya apartments zange. Kakati eno y'abantu bisatu so kupita ejjatuuka ekiseera ekole ki ejjule nga yeetaaga okugogolamu. Kati dhani omuntu okujja n'ajjamu amayinja kati aleeta buleesi lupiira ne lusonseko mu pipe eyo ne lunywamu amazzi ago. Kale nonya kuba nafa Aulia Holdings ngokozesa enamba ez'essimu okusobola okubeera nga ate bakutera biodigester tank chance. Mbadde sikirabangako bangi abaseeredde ne bagezako okugala okukola comebacks ez'enjawulo ne balemererwa. I'm yet to see whether Clever J agenda kimakinga. Wabula eyamutegese yabadde mukalabakalaba ng'obwana bw'omusota oba tebunnazibula nga bubojjerawo okitegeera n'ategeera n'agamba ani gwe ngenda okukozesa because as a promoter oba ne strategies kye kigenda okuseeringa concert yo ngenda yitawa bajjo ya kirimu bajjo simu doubting ayo mu promoters essaawa zino abamanyi ekyokukola ku market naddala ku ground wano n'asooka n'atuuma concert eyo erinnya The return of Clever J. Then waliwo catchphrase eddako mbu eddogo tulizzeeyo eddogo lyafuluka. Kati in the build up they castigated the Mayanja family okubeera nti yali responsible for the wars WOES wars eza Clever J. Okiraba era ne buvideo ne butandika okubeera nga buvaayo ne betika family Mayanja family yo nayo no mulundi gumu ne bagituuza mu bizibu bya Clever J nga weri responsible. Ekyo wekyavaawo n'agamba nkoze ntya n'alumba munne ni promoter ono w'ekikofiira Abitex. Abitex ebiseera ebyo yali yakamaliriza Alien Skin kye yakola kuki ku Freedom City. Alien Skin ng'aliko amasannyalaze ago ne beekuluba ebbya ne babeera nga balina okukozesa the brand Alien Skin okubeera nga bayimusa Clever J. Okiraba bagenzeeyo bagituumye the Fangon Forest presents
bakwata Fangon Forest Yes. eya Clever J eya Alien Skin nti yerese Clever J ndulabo olukwesu olwo then ne bakozesa ne Alien Skin then line up gye baterako abayimbi abalala olaba okubala kwa Bajjo abazeebaze kubanga nga wegambye nti tetugaba nnyo mirundi gya kubiri n'ekirala nti ate otegese mu kifo kigazi cricket oval ali Lugogo Yezu ene gundi wabera faneru wewe ne walo wano eri wakati wa Philip Omondi Stadium Star Times space Yezu ndoza wali gundi actually it is zoo because Mbonye ye wabeera ayitawo zoo ayitawo zoo yes kali yeyo so era no olabawo nawo nti capacity y'abantu gundi we yali azawi we yali nti wantu wanene era wogenda okusubira either mutwalo gumu kitundu ku mitwalo ebiri togenze mu bufunda nga Evelyn Namulondo nti ogenze ku theater labo nti wetaaga abantu 103 wano wetaaga emitwalo muganda wange oba wetaaga 10 wali kuzo oba ku Labonita abo bafunika no bayisembu yisu bali mu butale bajja kati nebera challenge ya maanyi nnyo kweyembeera naye nabera nga abumbiriddeko ebintu ebyenjawulo kati we are yet to see obadala Clever J inama n'ekirala nti wabaddewo engombo nti omuyimbi okutegeka ekivulu walino bawa akayimba akapya olino bano oluyimba nti nina kwepiicha mujje tugende mu kwepiicha kabisi kandagala tugende mu kabisi kandagala wekityo ne kati waliwo ennono twagala kuddeyo katumanyize I belong to the older generation eri mabega e believing nti no muyimbi talina kuba na luyimba lutwala abantu mu concert wabula alina kuba na experience yagenda batwalamu alina bana product ani dasiri kwa product talina bana product but catalogue yeyo na board of work yeyo nayo ne mabega ndi sobola kubanga yemwe yimirira ne wabanga in that time talina oluyimba Juliana yakitulagako mu mwaka ogwedde we yagenda ku Serena nga talina kayimba kapya ate nga naye avudde mu oblivion lwakuba Juliana ate tusobola mugeraganya nnyo ku ani Clever J ate banga ddene nnyo liri abadde nga takoze eki Juliana yasigalawo teyalekerawo okufulumya naye yasigala bakyamulaba ng'omuyimbi ate Clever J yali retirinze so wobuza expectations olunaku olwaleero nsuubira amaanyi gano Alien Skin tugenda kagezesa lunaku lwaleero ennyo nga bwe bagamba nti abadde alina amasannyalaze gaaliikirizaako banne so this is the real time ogatestinga kubanga akyambadde Fangon Forest ng'ovudde ku muganda waffe ani oliyanga mulo tubadde naye yamulangiralangirako naye teyali takyambadde nnyo ng'ate kino so wetugenda okutestingira Alien Skin amaanyi ge amatuufu agaddala in terms of okubanga agazika asolobera King Maker wetwagala okulaba olwaleero anabeera King Maker kubanga akitandise twamulabye akoze ennyimba n'abayimbi abalala betugamba nti baagwa bode sagala kikozesa but in terms of abaabula kale kwa sagala ga muntu nti yagwa okitegeera abaabula fie twamulabye amwadde collaboration Rocky Giant bamugezezzaako naye ndowooza kachwiri oba kali kachwiri baki like tali mu right senses ze bulu teyataga collabo n'abayimbi abalala Angela Katutumba twamulabako era nga agenza visitinze nti Alien Skin yamufudde King Maker nti buli ayagala okubanga akwatibwako ku masannyalaze Aziza Zioni wamulaba tuli ku Serena yes Dax Katero wamulaba yana amukubira ekiyimba kati sawa zino kikubira ddala yagenze na Dubai webale kati olwaleero mu kintu kino ng'omuntu akyambadde ate nga agenze mu steady gundi enneneko twagala kulaba kino tekiri ku Clever J nga muntu nze kunze kiri ku Alien Skin maanyige tugapime olunaku olwaleero Junior what are your expectations olunaku olwaleero Clever J ali Lugogo oluvannyuma lw'okubula of course alinawo bijuma bitya lwalina ne Alien Skin eddogo lyafuluka but they are not such big songs zosobola okugamba nti zitwala omuntu mu concert naye batugamba the return of Clever J tekibangawo omuntu okufa n'azuukira mu industry ya Uganda ennyimba zo eziyinza okuleeta abantu tayina Bajjo is gambling ali mu kugambolinga nga bw'ozannya zaala yatazaafiya bambi amulanze agezezzaako Bajjo promoter mulungi era y'omu ku bantu abakwata ebivuluvulu ebyo naye nemaana bikola ki wano Sanyuka TV we yali etegeka emyaka kivulu kya Sanyuka ekya Uganda Museum tokireeta Ategedde kyengamba olera Sanyuka TV nga nakamala okuleeta akantu kange akazunga bajja lowooza nina obuzibu ne kampani
telefone alekozeko ekivulo egundi awo ewankuluku kwawo tufuna abantu balinga nga 18 nga bojja kuba present kakati nze bajjo mumanyi musajja abalabala ebintu byawo Katonda wamuyambye ne bikola ki naye twandiyagadde kireva jjo okufuna abantu era kufa abatudde wano ku pano tukunga abannayuganda bagende bakola ki musajja watu abonyebonye izwano namulabako akuba amabuloka nakuba amabuloka sikubonaabona waliwo we yali akubye akajji trust me abala bakukireva je twali bato naye omusajja akakajji yali akakubye ng'omuzika agukubye naye waliwo ebitatambula bulungi awo kakati factors ziri bbiri kwabadde ayimiridde era muganda wange Frank Antambi azogeddeko. One, kireva je music ennaku zino nga toyina nnyo kyotunda mu katale ng'oli muyimbi noonyaayo olutalo. Kireva je twandibadde tumusuubira nti wakati wa famire y'abamayanja yeeyina abantu era ovaayo n'ogigula n'ogisojjasojja famire eyina amafuta ga music wa Uganda wa ekyo kyo I agree with you entirely. Kino nze nkibaga omuntu mu famire eyo n'ofunayo omukisa omu olina kuba oluyi nga kamera we lyojja bafuna n'oba toyina byoyimba. Kakati kireva je yali alina okutandikawo olutalo wakati wa Kamiri oba ne Palaso. Kwa waliwo ebigenda maaso ng'abantu bagamba nti byonna ebyamuviirako music wo kuba ntatambula bulungi byava eno mbo bamuloga bwe bagamba sikinaako bukakafu kwe you can't prove in eddogo bajjajja tebajja kwogera mu kooti kati bajjajja tebajja physically omusajja agenda n'aloopa Katonda mu kooti ekitegeera ne kati ne bamugamba kati Katonda yanajja ddi naye ati awaliwo wano ba representative be bapasita betuba tukwata ate banaddiini ne bagamba tatojja kujja ye waliwo wano abeeyita balooya be bapasita abaali awo nga baloopa Yesu mube bamumanye ennyo ne banaddiini nabo tebajja bagamba ayinza okwegamba Yesu kaakati olwo tetwalulaba olutalo kati there were no verbal exchange okuleta eyo hit ngabona wakati wa Sydney ne Shiba tegeera Mayanja family ne down playing baka oto bali balwagala ne Mayanja family babatebuka mangu of course bali balwagala babatebuka mangu tibano baga tukola munda alangazi batukola mu alien kola muki ekyo nekyo kakati nasigaza fact ejo ya alien just gaziza yokko kuleta abantu. If people don't, if alien is not at his best, kwa mukisa tebagugaba. Alien skin, ayinza okuba byakola. Abantu bamwagalanga ye. Nga tajja kuzukusa mizimu gya industry kwa waliwo abagufa. Musically. Kati alien skin okwefuula Yesu. Kanzukuse yanga mulo. Ntekeko ani gundi? Ya azukiza bangi. Azizi yafadda nnyo mulamu nnyo banga anoonya mpapula yaso Azizi si kirasi yammwe mwaga bidandali ngata Azizi mugabozi gammwe kakati baloki giant bonna banoonya aliyeni ne aliyeni skin naye alina okutegeera nga tannaba kubazuukusa biki ebyabasuula ana yano mmanya nti bano wabazukusaba bamusaite gumugwe muna yena aye kakati musajja wa asigazizza ki asigazizza factor ya alien skin abantu bayinza okujja kulaba alien tubirabye emirundi mingi ati tayinono kyatunda ekyamazima ebyampalaniraako biganye ekitutwala mu Africa tugenda mu Africa anti Africa inaligase yaayo nze mu industry yaffe omuntu okugwa kunze entegera yange understanding yange y'omuntu okugwa ye ke kaseera society bwe kujjako amaaso nebaake wala wegakola ki wegateeka tebakyatunulira Frank Antambi ng'ayogera kati batunulira Junior the fact that tebakyakutunulira oba ogudde alien skin zendoza kye yawa Clever je nti yakwata society
n'akyusa amaaso gaayo ne gaddamu ne gatunulira ani Clever J. Era saa tetunulira Clever J ekijjukira nti yayimba oluyimba lwa Bonita yayimba Mazi Wanani oba ntegeera nti kyabayambye era buli agenda okujja ewa Clever J tajja lwa Alien Skin naye ajja lwakubanga Alien Skin azzemu bajjukiza Clever J ne bakitegeera nti Clever J muyimbi mulungi ate tetwamusiima kimala. Oli kyakunnyonnyodde tewakitegedde bage bali bayambaza Fancon okulemberamu era nze bajjo na mu meeting nali nganye n'okubiranga peji yange okulanga Clever J lwakuba Alien Skin gwe bali bakoze ki gwe bali bakulembeza kwa ayina abantu waliwo omuntu gwe weekwatako nga yayina volts z'okola ki n'omanya nti kale mu bantu emitwalo ena ne weefunako omutwalo nze gummala ne bwefunamu 10 ezo 3 zimmala wana abaana bategese bivulu ku Freedom City yasembayo Masani gwe kyasala ekyokubiri webibanga byakuteekako maaso nakazibwe owene TV tusiba tumulaba kyasala mukazi watu sawa 3 tewali aliwona n'agamba Brunoke namuga na Farida tugende waka yasalaawo ngenkuba tetonye nenga bambi Farida asiba kweni TV ngeno babera mu comment abana ugaba we love you mami we navira ku bakazi abafumbo muri babi kakati fe tulabyo wane ebivulu every day they see her. She didn't even need publicity wrote. Ndoza wa maluba ga mwaze mtenga bagamba bulungi nga bajja. Obutebe bwasigala bukalu. Era Bruno yamuyola. Bruno ke yamuyola nga tewali wadde omulema sawa 3. Namga Farida mama tudde waka. Kakati. Alemyo okwejja mbwa. Bine ebintu. Bisuko okuteekako ki amaaso. Segera. Era Alien Skin naye abawo obulamu. Singa Paraso teyamukubamu wali kumpi. Segera. Alien yetu ali tumumanyi n'ekiina kye kyamwongera nawe kyamuteeka kinawe ng'emmotoka woji omuggo gw'omukiso gw'abamayanja family wano nina abayimbi bangi Bob Wine bayambye n'okusigala nga balina talkability ninga singa twabakola ki twabeera biradda era Bob Wine ku ssaawa ya leero n'amala n'ayogera Chameleone ayitirawo bannamawulire naye ate Chameleone ayinza okwogera ku Bob Wine atamuddamu wabeerawo atambulibwako ensonga. The one who initiates the fire. Naye akati we kibadde yazaawo round. Kiyinza obutakola bulungi. Kati gwe Simon toyina abantu bakwogerako nogayo sijja muddamu. Nyangira wankoze byokwogera ku pressure. Ali eri ku TikTok atambula wakoze bubi. Ate nakoze bulungi kubanga nze ati nze njagala page yange ya TikTok era bafollow abazze. Naawe Adolf namu. Ate ninza okubeera mu lutalo lw'Estafula ndi musiru. Pressure eri ku TikTok w'amaanyi. Nyetaaga kati TikTok. Yalowooza yakubba 10 nawe mubba. Senetaaga TikTok. Era kati abantu bazze. Nze mbadde ku TikTok. Ndaba oli mu modoka ogiraba oti. Ngezo mara bale simulabangako omanyize si TikTok user. Laba none mbwa. Naye kyabana ba TikTok beemoola nga abasiyazi. Nanti musiyazi. Anti bagala mpapula ennaku zino. Kati sayimera abana bagenda bavuma nnyo kubanga bali abasiyazi beweru babagamba. Genda ovume sayima akusibe. Kati bwakusiba eri nga bateekayo nti bamusibye lwaki? Jukire teeka lya sayiningibwa. Kati ba pressure kye baliko. Neze natunuulidde nze sifa ku muntu ntunuulira eno audience. Wagenzanga bonene ngana naye. Ye ku TikTok onfunamu era bazze. Mwebale baba. Natandikira ku mmwe. Okay, kakati awo mbadde ku setup. Yes. Because mwenate mumpadde kye musubira kaongezi kalero naye njala mu expectations nga tumaze kuyita wano. Kile kikesezo nako olwaleero Alien Skin avuddeyo n'agamba Nkwakyo Festival agisazizaamu. Abitex yabadde mu Nkwakyo Festival. Abitex partner wa Bajjo. Nkwakyo Festival weba evuddeyo kitegeeza nti nno Abitex ne Fangon Boss bayinza kati bali in good terms.
kirekawa the return of Clever J olunaku olwali wadde nga jjeyo Nkwakyo Festival ng'abadde atambulirwako ensonga withdrawing mu concert enene because bano batugamba kano kasiki kaki ka Nkwakyo Festival kirekawa show ya Clever J akawungezeko olunaku olwaleero nga gwe baleetanga face withdrawing mu mukolo omunene. Nze nyinza okukirowooza mu mbeera nti era mu kwongera okwagala okupika ekivulu kya Clever J kaadi zonna zireeteddwa naye wakyaliyo kijjooka kye badde bagala okuteekawo on the eve of the show yensonga lwaki Clever Alien Skin alangirira ku the eve ng'enkya mbaga this is olwaleero olwa Clever J okitegeera wakirangirira ekyo n'atakola statement ndala kulaga wawa standing ku show ya Clever J kikulaga nti abawagizi be eno bagenda kubeera bamwesunze nnyo okumulaba olwaleero abeere ng'ayongera okukikakasa n'okiklarifyinga nti no Nkwakyo Festival teriiwo. Me I would believe Nkwakyo Festival might be there naye nga kino it is just another card which is being played by bonna abasatu abakirimu that is Mr. Abitex and Bajjo bo bali muntu omu tosobola baawula tosobola kuŋŋamba muno ojjeewo Nkwakyo Festival n'osigala wali ku kishoyani kubanga alaga nti promoter ayagala mufera promoter gwayogerako yamwanjula oba yatambula naye yategese Clever J actually agamba ba promoter abeefuula abagezi ekitegeeza ategeeza promoter bameka babiri owa Nkwakyo Festival no return of Clever J oba ontegeera kyokka ate talaze standie ku Clever J kati kitegeeza katego kalala ke bali mu kututega tokabiri tebere ku Alien Skin era n'amasannyalaze ge leero agende kuki akunga abantu be agende ku Clever J wali okiraba so mwekyo of course we know obunafu bwa Abitex ne Bajjo twadde balina amaanyi ennyo naye ate they are so comical so ebintu byabwe olumu bibeera bizibu okubeera nga tubibiriivinga tomanya kiki bali mu kubala tomanya oba bali serious tomanya oba kine nga ate babala nnyo so omuzannyo ogwo nze nsuubira bakyagulimu tosobola kunnimba mbu because tukiza tugaane Abitex wadde alina obunafu bwe naye ate acontributize kinene nnyo ku Alien Skin mu mbeera nti yeyamuyimiriramu wali n'amuteeka ku Freedom City okitegeera kati within yamuwa concert yemufudde kyali kati kyali n'okubeera nga mubalira ebintu bingi nnyo n'okusinga kitu drive ezo ziwulira eyo esoose egenze eyo yakubiri balanga omuyimbi ogu Clever J obategera nti tugenda kudda ewali naye nze wakikiwakinja kate tulikodinge nga sawundi eyo kwali nti Clever J yandizeemu ddyo okufuna omukisa ng'alina drive bbiri. Mbalamusizaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya higher diploma, national diploma ne national certificate nti okwewanisa kugenda mu maaso mu courses nga fashion and design, hairdressing, catering, building and construction, electrical installation, auto mechanics ne plumbing. Okwewanisa kugenda mu maaso eri abamaze senior 6 nga bagala diploma, abamaze senior 4 ne P7 nga bagala certificate. Tukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Olcom Petrol Station oba tukubire ku 0414 27 26 73. Kampala Polytechnic Mengo mujjemu ewandiisa.
omuzadde essomero w'ogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza lyerya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango, ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu. Essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi. Tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi, endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu, so nga n'abayizi balina tanka kwe banywa amazzi amayonjo, dormitories zaffe enteeketeeke bulungi omutali mujjuzo, ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu. Tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo, katemba n'okuyimba, nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga ssaako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba. Emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka. Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango. Okumanya ebisingawo osobola okututuukirira ku nnamba z'essimu ez'owammanga. Egenzi endala yeeyo oba kitegeera zonna nga ziri ku muyimbi ogwo ze kunze kireba gye yakomyewo dda tuddeyo waliwo badde. Yes, so mbadde ngamba nti Alien Skin ne Bajjo ne Abitex bakyali on the same script, tebasobola kweta saawa zino. Ba promoters asobola obeererawo Alien Skin ne karakita ye balina kubeera nga kumpi baagala omufaanana. Karakita ya Abitex ne ya Bajjo ne Alien Skin ziri very synonymous nnyo, okitegeera. Tebali bonna tebali azisoba nga wogamba Haji Keti. Ticket is for principles. Balamu ali unpredictable, asobola okujja mu game y'aba Bajjo nagendako ne mu game y'aba Alibai eri high end nene eri wansi yabeera wakati. Okiraba ne bano ba Bajjo ne Alien Skin bonna bassa kimu, ba planninga kyekimu. So nsuubira okusazaamu Nkwakyo festival essaawa ku Eve kaba kabonero akalaga mbu nno bakyayagala kwongera kupikamu mu kya Alien Skin mu kya Clever Joe olunaku olwaleero. Era teweewunyanga wiiki ejja bazzemu ne bakwatagana Abitex ngazze ne bakolayo obuntuntu then addamu n'akiddako mbu agenda kubeera ng'ategeka kubasuubiramu Alien Skin asobola okweteekera Nkwakyo festival. Basazizaamu Nkwakyo festival ku Eve ya Return of Clever Joe. Ebbanga lyemmaze nga ngoberera Alien Skin si muntu azannya obubadi okuva we yajja, era abapromota bangi bayiza we basanze obuzibu naye si bano bokka, era abamu basooka kuluza nti byamuzanyi asaaga manyi ye bw'atyo bw'ayogera Dubai the same thing yagera ku macha naga we mutatereza bukwakulizo bwange sijja kujja nyesooka nesituka yoko inga gyali mu Fanconi Forest. Ate nga no mu Uganda ennyonyi ekyaweereddwa ekitiibwa abantu ku nnyonyi bayiika windo sigalawo wali, era ba promoter ne bayomba kisegeera. So Alien Skin okusazaamu Nkwakyo festival agwa sina mawulire nnyo mapya. Ba promoter ba wano abamu bagenda ne bategeka kwatosola kuŋŋamba nti Alien Skin yenga omuyimbi okuvayo n'akyogera ku sete ze bakateekamu kwayo bagiranze ate n'abantu adde bajja kujja bagiranze ku social media wa ebadde Julia ne ku radio sebo Nkwakyo festival sente zigirimu ogimanyi sebo ku radio nga njewulira exactly nze nakala ku social media eno tugende kamanyi kakati ku show gye balanze bwe batyo tusobola kuŋŋa nti promoter kijja kuba kimukolera mu business ne Alien Skin kimukolera. Alien Skin ye mwennyini okuvayo n'akola ki naga nti ba promoter bano obukwakulizo bange tebannabukola ki tebannabutuukiriza. Alien Skin ayinza okuba erudda mutuufu erudda mukyamu kubanga ng'omuyimbi emubende abantu betta tebatta beekuba abatuuka twebazanya abasawo omusajja atukubira essimu ku baana b'Essekanyonyi b'Ennakanyonyi abaana bonna bafudde bakafulumya emirambo 200 katankyuse motoka ngende mukono nze yali ku ground eyankubira yanga junior emirambo nga 40 ambulance zisomba we zitwala era twalina kakalaamu awo. So
disorganization yenu Alien Skin gyayingiramu buli kiseera ng'afuna obutakkaanya kwaka kati nandigoberedde narrative ya muganda wange naye nze Alien Skin nze nga mulaba nanga nkuterayo mukono kisaaga ye bwayogera naye nga kiri serious era aba serious era bwati example isobola okweyagaana ogenda ku TV interviews kireka wano media house gyagenda kagenda ku Galaxy yagaana kikola nga asaaga nga sijja kujja era tajjanga kakati is a man of his word basing on his history bwabagambye tinkwacho festival ngisazizaamu bino bya gravity abayimbi babeera ne concert zaabwe ne bagenda ne kuzaabalala and life moves normally. Okay, so you can't tell me that a man who has invested a lot of money even doing adverts, okay, they have been running, he can wake up one day ngali mu comedy naga abirimbi sazizaamu isege Alien Skin ba promoter ba wano akasente ko katono baba tebagala kusasula bayimbi era tuze tulaba abayimbi abamu nga sente basabira ku stage nga Spice yagamba yaga shiva one nga balance mbu customer okuyimba aga balance tujja kweraba kati engeri omuyimbi gyaba nti ali mu bwangu ayenda okubaka namba kaya mugaye ka balance kwasaga bogera manya wano nga takwata ono obutamulaba wo abamu ba promoter manche bakola agamba omuyimbi tugenda kuwa sente bweziti neka soka tulinde turn up kati in case turn up we bantu no of course nga nawo omuyimbi otulamu noga omusajja yafunya abantu batuni atenga nange mbalaba kati Alien Skin byatayagala tagala kumuza musinago oyo kubanga oyine 15 waberedde omutuufu we mwateka ku Freedom Sene mupa milioni 2 ne mukolo ebisatu sayingira mu nsawo yammwe lwaki mala kuteeka nkwacho festival basalo bya mukole ate munyingize mu nsawo yammwe ekyokubiri Alien Skin yajja mu business eno nga mazo kitegeera tiba promoter bakozesa bayimbi they don't promote ngeri nyali yabwe some of them even they are not even this time he's a promoter Clever he has really promoted him banyunyusi era mazima ddala omuyimbi n'akeera n'alwala oba n'afuna ekizibu ne babanga tebakyamufunamu kye baali kamiliyoni bamuvaako abamu abadde mu Amerika nga tewali anyega leero bancha naye nga bamwewubangako awe jajja Kamiri ye kabaka w'endongo era woligwa we tuligwa Kamiri agenza okutuuka nga Kamiri the chameleon name etandise ofuna ebizibu the promoters bo bennyini ate be bamukuba bali ku family ye bagikuba bulungi nnyo legacy jazz because when you talk about the Mayanja family as far as music is concerned chameleon budget ina bigambo biwomu eri chameleon sende zamulidde tibazimanyi tibazoogerako zibabaliddemu bonna kakati abayimbi bakitegeera bambi nti bano batukozesa for business era omuyimbi bambi sente zafuna mu bivulu ebyontono okusinzira ku promoters atwala kali ne ba promoter basasula ki basasula emisoro nono in a given day kati promoter gwe boogedde Abitex ayina history eyo Abitex mu industry manyi ffe tuli kubya boogera ku bantu ffe tukuza tuwulira nti musajja emirimo gye bw'oba onaakwatagana naye ezizogenda nazo so that's what Alien is saying. Benefit from me, I benefit from you. Tonyigiriza sikunyigiriza naye ebyo byonna bigenda maaso faani ono tumuleseewa ono abadde yeesunga nkwacho festival era Alien Skin kimwebaliza nti akikoze talinze lunaku yayigira mu kyemubende kaira kyemanyi nti yatula n'ab'ebyokwerinda ne baga don't ever do that again to cancel concert on the same day vayo mangu abantu bawe position yo tekyo sikikola ki sikirimu kakati byonna ebinagenda bali bayinza ogiremezaayo hata banyi ba promoter kasaba manya nti omuyimbi ono tagenda kujja basigala balanga ate era n'atajja ekyo tokimanyi nti bakikola naga Kamiri ajja ne bakuba bapuka mingi sawa ne ziwera mwenda sana alenge jeri nkwacho festival jaba beegaya tebalina budde bukayana
Omunaye akakola okuba kusaawa emu ey'okumakya era waatukira ku mukaaga nga tannagwa maama otegedde wano sebo olutalo lwali lukutte ejjembe wano nga batuwa kuba posta ne bateekako omuyimbi nti agenda kujja naye nga taliiyo naye nga bapromota be babikola waliwo n'akalala waliwo n'abayimbi ba Uganda bemmanyi ng'ajja owa promota katugeze Tamala ategese namugamba nti kaako buteesi ku posta wadde sigenda kujja kibeere nga kisobosa promota ono omulala ategere mu ntambi ali ku dimandi bamutimbatimba ako naye akabadi gyekali akaliplika gyekali katabanga mu byalo eyo David Talo talina kimutwala mu kyalo ng'alina amufaanana abaweza fotokopi ye n'asigala e Kampala mu mazina bayanga Bobi yanga Kamiri zanyumizaako emboozi ayo maki ng'omuvubuka asayinize King Saiba nga tamumanyi naye ng'akubye ebizinga abimaze bagamba King Saiba nga bw'okuba endongo naye nga talinnyangayo karakita ya Alien Skin bapromota ejja balumya nnyo omutwe. One, Alien Skin tali organized ng'abayimbi ab'amaanyi betumanyi ti omuntu negotiation yazingiramu ye butereevu talina middleman kwa byonna zaabiraba wano omuyimbi gosasula essente n'omukubira ku lunaku n'omugamba nti owange nasasula nagawa mpazi waziwani nti nasasula manager oyo namugoba nga tava mu kifo era omuyimbi oyo bw'omala omukwera naga nti oyo manager gwe waziwa namugoba naye osobola okunnyambako ne tumunonya ne tumukwata naye ng'amutudde wano nomalizanga bakulumye nomalizanga oweddeyo era emisango gy'okulya deposit oku CPS wegiri mingi bayimbi kulya deposit ne batayimba naye ng'omuyimbi aga manager ono kakati Alien Skin ebyo yabijjawo okulagana naye bute Alien Skin talina mwogezi ye spokesman we yayogera nga akaluma era Alien Skin omuyimbi owamanya asiga okubeera ne press conference kwa abeerako ku TikTok buli lwaggulo kyeba balowooza nti aba asaaga kubanga abeera mugundize eza bulijjo eza TikTok akawungeezi n'ebibuuzo ne bamubuuza era n'abiddamu awo nti ogwaddi nze nagwadda so is a new character in the business of music baganda babe bano bafranka ntambi batekinokula tibagala nnyo ebintu ebiri formal ebiri organized beera ne due diligence naliko ne muganda wange entambi ku program nakati some managers are damagers tegera abayimbi beetaga okubeera ng'alina ttiimu mbu n'atuma ewantu nga tannagendayo the formal way of doing things bano kati ate Alien Skin abikola vice versa ate ne bimukolera kuba yategeera nti bapromota si bangu era abayimbi bangi tebafunye mu ndongo lwa bapromota bano ti business eri one sided so naye nga fani kiba tekimukolera kino kireka washo ya Clever Joe olunaku olwaleero. Of course kati Alien Skin ensobi gye yakoze teyawadde position ye yandibadde agamba nti kakati mwadde bagenda mu Nkwakyo Festival twesangewa ewa Clever he didn't do that that nja kuyitawo towulirangako ebapuuza Uganda police ate gyaga eri buluto ekivulo nakikuuma security eri ggulugulu you need that authoritative statement era singa Alien yakikoze Bobi Wine kyakola bakiyita endorsement ye kasitalaba omuyimbi ng'agenda ali ku Twitter ensiyo naye yamutimbye kakati Alien Skin yabadde alina okwendosinga omusajja waffe mwena wadde ndi munyiivu nesaanyigidde return ya Clever gye kakati n'akirekawa mu bbanga ayinza okuyitayo ketusaba ayiteyo ayinza obutayitayo kubanga kati gwe confirmation ogijjawa himself has not said that he'll be there watya n'aba ategese eno Nkwakyo Festival good eno yo gye binaakola bosi be bamu okitegedde kyega kakati of course nze nyinza oba ndi kusaidi ya Alien olw'ensonga zensobola okwesigaliza but precedences nga zisose eza Alien Skin n'ebivulu
ati akati ekyo nakyo ino kyogerako nti Alien Skin is not doing this career for longevity nti agenda beera era Alien Skin ebintu byakwayalinze in the shortest time possible gyabaddewo bikulaga his vision exactly kubanga bo bajja mu bya friendship bajja nanda batya hati kakati ba promoter obagulako olutalo ate tebajja kutimba ne basigala in fear ba promoter abo beekubira sera ninga tete balina kye bafunamu kakati omuntu aguze Range Rover eri jasula yagulayo kwekyapa nakiraba nze ne mu ministry jali yagulayo fango ne headquarters ali mu kugulawo ali muzigula billion simanya bimeka he has made money nikola bot tulinetta ko kulinana kizungu teswa billion tulinetta ko kulinana mu kizungu teswa kwache teswa billion angambye million sinagamba ko billion msagalo nayenga yenga ye Alien kyasinza okukola to empower himself bino ebyatwayimba ng'otudde mu maloji owoza twayina yiti simanya nasanyusa promoter gundi banyize kola sente ogwengo oli mugagga otuuke ku level nga kamiliyoni yefukamirira Range Rover omusajja akufukamize otandike sent you my brother ebyali yen tabyagala era nkulayirira eyo narrative gyakutte ejja kunyiiza bangi ejja kunyigiriza bangi naye nga ye temukolera for the long run kwa ne ba promoter bagenda tuuka bakole ki bamwewale era bo balinda bakwa isolating basobola okwewala omuntu alina demand basobola kwa bali omuntu ogwo era zino entalo zonna zolaba mbu promoter gutakwatana gundi we bagenda ekapeke wa Genosale ku Josete bakwatagana paraso mukube enyumba paraso mwa isolating paraso waliwo naye we yali atandise okuleeta amalala yagambye nti milioni 15 ndowooza olaba ne bagamba ono namanyira n'okumanyira ali mu paza katale tubawo obukadde bubiri yagamba 15 paraso n'agamba lutala avugaago abiri wa milioni abiri naye era muziki wa lutalo no anyway tetujagenda muziki wawe wonna naye kyagenda kimaliriza promoter omu Nobert yayimiridde mwani mu Paraso nenga tekiri sustainable ani Nobert yavira mutu wanga yavuwa yes okitegeera promoter bona ino bango obetaaga kabere promoter nga kiyenje bwati kubulireko n'ekirala mwami Frank Antambi ba promoter abo kumanya bamanyi wono wenyini ku Freedom City Alien Skin bali bamuganya okola ki okutegekeyo eyo concert ni waliwo promoter sebe yakuba essimu nandira promoter yali asinga okufuna mu kivulu ekyo Alien yafuna mu milioni ya 20 promoter kanakuba enjawulo ya kadde nga 3 ati akati nabo ba promoter nabo nga bagambye kulwanisa nga begasi nabiri oyinza obutagafuna kwa kigasa kya Alien Skin okubanga oyina ennyemba nga otudde wali mu kati nga tokola ekizibu kya industry abagifuga si bayimbi Yechi naningambo no mugana wange Ntambi nti munenya bedi Kenzo the key decision makers abateka sente mundu ngata si bayimbi aba promoter basubuzi aba mbali barugana nkuba they now extremely rich tumaliriza bwetu ti Drescan Love Busiru ne Prince Oma ekyo tulikola Busiru nga tumaliriza Prince Oma anzijukiza omuyimbi amuta Flona n'omukyala amuta Irene Kayemba. Flona is my sister ogena mwogerako nti aba bayimbi abasatu be bayimbi bimanyi mu Eastern Central Africa abasinzo tekibwa mu sente empitirivu nga tewali luyimba tulaba bali mu billion ne billion za Uganda mugakatonda muggulu mugakato aba basatu Prince Oma abamawuli abamufunideko ebyapa bayitirivu nnyo okitegeera Flona twagenda wali twabatuita wali tuwulirize ennyimba 3 mutulondeko olumu ne batuwe ekyabiri abiri abamawulire nga 10 nze nagaano genda nefe twazirya oba okitegeera olimba lugendo Flona ngoliko obukadde 10 for promotion on behalf of Flona kanjogere bwenti njukira we banjura Flona nasangawo Lwamiti twaliwo nasangawo Selector William nasangawo Jacob Omutuuze
actually Jacob Bogo wankubira ono omusajja omukulu ono batte nabagambe bigambo byange bino nti singa omuyimbi ono tabeera w'amaanyi mwe muyina obuzibu bana abasajja baakuba omusajja oluseke n'agwa n'ava ne ku maapu ya Uganda. Yes, kati kyembadde gamba nti eyasinga okwonoona Prince Omah yali taata we yagaana okuleka omwana akule organically ng'omwana omufirika waakula nti omwana omufirika nimba mulina ssente ewaka olina okuyitako mu haso taata singa enkeera avaawo otandikira luddawa so taata n'apampalinga omwana kuva ku mwezi gumu oba lunaku lumu paka nakati nti akyagala okusigala ng'amusalirawo mu myaka gy'alina okwesalirawo ng'omuvubuka okitegeera n'ayagala akole shortcut mu kaliya y'omwana omanye okuyimba kuno kuli very funny sometimes talents zino eziri mu kujojo byensi teri shortcut name bazize organically webati talents ezo ziri made ziri born teziri as made era bali made batono nnyo bashiba bola baawo nti kyakolayo those are anomalies kiba kya lumu na lumu kati taata n'alowooza nti ssente egenda kukola ekole shortcut beba Hanison bali luno abayimbi we batyo kati taata okumala kuteekamu omwana billions ne billions za ssente owulira n'abeera ng'amusasuddemu kumuleetera mwana wa Grace Khan. In fact mu kusookera ddala kwali kwegoba Grace Khan bamukoze olubuto tamanyi taata walo mutuufu in the first place amala amuzi nedda ssebo teyamutubuulirirawo andi nga taata akyali mu negotiation ne taata kati kididi ava luddawo olwo akididi comedy bambi kale kati awo kati omwana nege gyawafaanana mu kididi kati olwo Prince Omah bakola interview naye yeegaana mbu teyebaka nani tamumanyirako nansijukiza bwe twabeeranga nga tukyali mu high school nga tumaze kale okukola campus awo ng'ogenda mu Labamba oba wano ku Orange n'ofuna ekikazi n'otwala ewaka naye nga kibiibi bimu naye ng'olina making sure saa 12 ku makya kizuuka ne kigenda nti banneyiba banandaba batya era nga singa bukyo kigamba kibeera mu nyumba paka saa zinaaweeremu 2 ez'ekiro ogende ogenda okireetera breakfast okisanga kiri mu gusatu weebale nnyo kati musajja watu Prince Omah kyeyakola kye yasanga kumbe taata yalina omukyala gwamuteekedde ndowooza oba okitegeera laba wamuleetera Grace Khan taata n'abeera nga ali disappointed music investment return on investment ng'eri mu negative music kali ya zero okitegeera tewali kintu nakimu n'aguma nagamba artista anawasa omuntu yatuka kuna kiseera taata ng'agala funira mwana business ndala nga music yaganyi sente muziridde abamawulire muzimazeewo laba ate ekisemberayo ddala n'aleeta Grace Khan. Grace Khan yakola kiwolemerako sinakitegeera tolaba munafaanamu taata we akatonotono taata wa Omah tata Grace Khan soya kujulira nsonga efaanana eyo kiri bwe kiti kati ebifaananyi byali bibiri wamulabako tata wa Prince Omah alina ebifaananyi bibiri ulira alina ebifaananyi bibiri alina gwayagaliza mutabani we Thames alaba ate bamuleetedde Grace Khan nga tebigatta naye n'agatta waya nagamba tonzira twala n'omukazi gwayagala omufunira nga yagenda omwagala tata nga si yagenda okwagala tata amanya amateeka g'omukwano anti kwegamba okupampalinga omwana okwo ekyokubiri Grace Khan nene yesiba nnyo mawulire nze I've known Grace Khan mu controversies nyingi than I know her music era sawa zino wombuzo olimba Grace Khan n'onkuba emigo 10 I don't know any of her songs but I can give you ekikufula research amubi na ase research ebyabatufaaka byojjo tugamba naye music wa Grace Khan olaba ebisirize ebyo n'obinaza mu omu tebisobola kweruka mubeeramu abayimbi music abamu nga n'owokola otya tajja tutukako wadde twefula ba research nnyo kiryawo nga tekimala but I've told you I know of many controversies zaalimu and sagas than I know of her music kitegeeza tugenda bali ku rebound yes rebound eno eyaka audio ekyatusesu n'ebyayogedde mu audio Grace Khan ali mu mukwano ali confused kiki kyalimu ekituufu Grace Khan aliko ekikyamu yeetaga lihabwe essaawa zino kuba namulabe nga ali mu gundi awo mu ka video n'oli omukyala ani waliwo awo YouTube Shifa natukanisa n'atusatisa mbu ayagala kwetta Grace Khan wette nze sirabawo kyamaanyi kyagatta ku industry ya Uganda muno wanaafa tugendaga ne radio nga radio we yafa bane twalumwa bino nzabyogedde nti Grace Khan wabeera afudde industry ya at least ejja kubeera tetusalwa sinanze tewali kyensalwa kiryawo waliwo abaana betusalwa nga bafudde kati Chameleone singa kiri nkyali mukama n'amuwummuza tujja kukaaba nnyo tujja kumwoninga kati Grace Khan waba afudde mu wiiki ya Grace Khan tukube ennyimba kinga tukuba eza radio
we are remembering Moses Radio koyo kunjagalira byebice ebyo nawe leka okitegeera kati mukwano oba osaba lw'okwetta tizoke tujja kujja omugambya yette ngenda kwetta wette mukwano. She looks depressed. Bangamba yafiirwako taata we ne maama. Kitegeera that might also have been a turning point in her life. Manyi mna abantu bafiirwa oba people go through a lot that we don't know why people act like that. We need to first understand why is she acting like that, because she's not normal. That's a fact. She's not normal. Okay, she's not acting even close to normal. Okay, she's not acting normal. I think it is a fair statement. She's not acting. Saimo. Kweka nyini obokiriza kyengai. At least So now ono tali normal. Naye ayinayo omulala. Prince Oma. Prince Oma engeri gye yeeyisaamu. N'engeri gye yayingiramu music industry. It is a common character of children of the rich. That's how they behave. In Neisai, the parent, the father, singa owulira taata wa Prince Oma ajja kuwa ekifaananyi kyonna ky'oyagala omanya. Prince Oma mu bintu bino byonna ye pivot. Waliwo kye bamufunamu. Grace Khan ayinza okuba abanya abakyala batuuka ekiseera n'amanya nti kaakati ono gwe nnina okwesibako, gwe nnina okwekwatako because of financial benefits. Grace Khan ayinza okuba ali awo ng'akimanyi nti Prince Oma ne taata bayinza okuba tebajja mwagala naye basisita bajja kumwagala. Oba taata ayinza okuba tayagala Grace Khan nga Prince Oma mwagala taata n'afiira awo. There is a lot. Abasajja kuba ina sukali. There is a lot. Omanya sukali tebamati bakuwira bafu. Kakati goba Grace Khan nga toyina music nga ne kaliya toyina. Nga ne kaliya toyina. Lwaki Grace Khan teyesiba ku kididi? Kamuweeki. Eri makatuye UAX. Kati kino kyekulaga nti mwemwezi okulaba nga ali atali nnomo naye nga munnanga alina ekintu kyaliko waliwo yayina layini gyagoba yamanyi nti ayinza okwesiba ku Prince Oma tata namita namugamba nkuwemmeko ove ku mwana wange. Exactly. Waliwo Prince Oma kyayina bano kye beetaaga newe kiba tugamba nti stunt. Era nze nga bwe mmanyi Prince Oma ku sete zaateekamu kandi n'abannamawulire bemmanyawo ku station yemu ennyumba ze zitudde ku ttaka lya Prince Oma. Era tutereezeemu si Prince Oma yagaba bannaaye. Naye amawulire muswaro motoka muvuga z'abagagga ttaka muli kuli abagagga. Era bino bye twogera wano nomalo ga Prince Oma byakola tebiri mu magezi. Wali abanyiiga Saimo naye ati Saimo oba ekyo kyabaki. Sinasereka nyumba. People are benefiting from gwe kyoyita idiocy. Wagwe kyolanga ekitayina makulu. Waliwo munaba baba bakola ki? Bakifunamu. Kwate kisobola kubeera sustainable. There is nothing that is not beneficial. Katulaki tukera ne tutuula wano every day. Segera. Omuntu ayizoga n'ebyo ebivubuka tebikola. Lwaki bibeera awo? Segera. Naye nga tulina n'emirimu egimusinga netategeera lwaki. Kale omuntu gwe olina sooka mutuuza omugambe. Olina kutuuya n'ositula ebibokisi abambali obooza amasowaani yenna awunya enkwawa. Segera. Netamanyi nti omuntu kani waka from home Saimo waliwo esitagenda. Aba Nigeria osanga omwana ng'asula mu nnyumba eri well furnished nga tafuluma ng'avuga emmotoka ya bbeeyi ng'akolera ku kompi. Nze Saimo waliwo esitagenda mu office nene oli omuntu na Junior oliwa ndi wano ku office yo nomugaa you man. Let me tell you one thing. Ndi secretary.
ompita mala queen nti nakubeera the receptionist bebalina okubeeraawo gwe byoyagala bireke wa secretary nze njabisanga tell her what you want me to do for you. You don't have to see me. Segera kakati yensi yaffe gye tulimu ne Grace Khan musabe ekintu kimu nze kisinga okunnuma ye mwana bano babakulu sina kye mbaagaza but the kid is too young. That is sensitive information. Waliwo mu nsi bye tutazannyirako sayimo sina discussion gye nsobola kwetabamu na muntu ayogera ku bintu bisatu: taata wange, mama wange, baganda bange n'omulimo gwange. Those are not go zone areas. Ekyo kyeki that eyekowa ya juni ekyo kyendi. Era sayimo omuntu wa kuvumira muzaddewo ba maamawo omuntu oyo abatakwagala. Kwa abavumye waliwo ebintu nze nkuwemula n'engendo on record segera kasamaze okweseetunze nga mugeza ali awo teri muzadde ali mu nomosese okuva omwana we yazaalibwa omwana wa Grace Khan yennyini ali mawulire kati ffe olaba tuli bantu bakulu anaatya n'okwogera ffe tuli bantu bakulu ntambi naye waliwo wotukako amawulire n'ogakoowa n'ogenda for vacation n'owummulako. What about a kid? Kyokka bye bamwogerako taata we ye Kididi, taata we ye Prince Oma, ono Prince Oma yasooka mwegaana omwana oyo bijja muluma nnyo. Actually ekino kituufu nti omwana gye baakoma musiba mawulire a fool like Kididi naye n'afuna omukisa okuva but it is very stupid. Kididi omanyi engeri gye bazaalamu omwana tosobola kuvaayo neweesiba ku mwana neweesiba ku mukazi gw'oteebaka nti omwana wo nekavaayo nekakala n'amaaso. That kid ajja kuba ayina waatudde obanga agenza ofuna omulimu kakuze kalaba na mukadde Kididi eyesi yakesibanko nti yakaza era abaana bajja muyeeyaya kusoma taatawo ye Kididi nti yakola ki nti ole yayimba ndi Kampala nzina. So abazadde abali eyo be a celebrity or not, being limelight or not, to keeping ennyo information naddala ekwata ku buzaale bw'abaana baffe kwatumanyi nkya mwana wo kyagenda kuba tukola ebintu bingi sigira naye wano nina abayimbi bazadde ba Juliana bonna bayina abaana barema bayina abaana naye omwana omuto tanaweza na myaka 3 omutadde mu sikande bwezityo luyale future kyeyo. So mukyala Grace Khan gwe daluli oligwe n'okwetta nga bw'ogambye yette naye ffe ng'abazadde kitulumira ddala mayina okuba nti ali mu sikando bingi nnyo bye tusobola bayizawo okuzannyirako. Nze singa Prince Oma ne Grace Khan baakeera ne banoonyayo ekirala ekitali related ku mwana because the kid has his rights. Era government yavayo negamba n'abazadde bayira abakola DNA nga tonnakola DNA omwana ono nga mukitegedde siggwa muzaala lwaki oba omuteeka mu kamera mwana wange mbadde nkwagala nnyo naye akati gende wa mamawo nze jasigaa nga kwereza ebintu. That's not right. Omwana ono naye ayina rights ze. Nfe ne tweteeka abaana bato mu mawulire tubabikkako ne bamubikkako amaaso kubanga ebintu bino ebigenda ku media tebivaayo. Nina omukyala gwe mmanyi abeereyo mu America. Ebiseera ebimu alaba bye yakolanga ku social media n'amira eddagala ne yeebaka. Ko abeerawo nga muwala waze mami n'amulaga mami is this you? That affects a lot. It's a psychological torture. Every parent tayagala kubeera na bintu bwe bityo. So nga maliriza nze mpisemo ango nga ya abazadde it's enough. Grace Khan Chimala. We have had all whatever you had to tell us. Okay. The good thing kakati watuga nti Prince Oma ye taata w'omwana. Okay. As parents muddeko wabbali mutandike kye bayita parenthood. We have had enough. Nemana mwentu omwana Grace Khan mu week emu atunyumiriza buli kimu atunyumiriza nga Prince Oma bw'amalako kuba yatugambye ng'omusajja buli kimu akikola kitegeeza aba amalako
atulya wameketa amannyo ebyo boyogera byaki ddala mbu musajja wo gwoyagalira ddala ayina ebyamba ebimusala ate nga tayiika musaayi banna